abantu senga amanyi getuteeka mu kudiscussinga Premier League ebungereza getuteeka ne mu kwogera ku nsonga za wano senga tuli wala anti kakati silevule mute slave trade tagenda kudda wano ng'oli omukadde nayo slave trade anti nze ndowooza baatunda kintu kyabwe ne bakinyikiza buddu kubanga sebo mu buli kasonda k'ensi liigi eyo bagisibako essente. Omusajja omu yagamba nti Abafalansa bwe bagenda e Congo bagenda na ndongo ne bagibaleka basanga Abakongo nga balina gold platinum diamond babakwasa ndongo ne basuna ndongo eno ne bayiku kyokka bannaye tuli mu wiiki y'abakozi lebadde first May lunaku lwakubiri abakozi bajja kuba bawumuddemu naye wano tulina abakozi tukola abakakalukanyi n'abawejjere abakakalukanyi n'abawejjere obawula otya ku bakozi mbadde nti gye kiva osooka n'okakalukana n'ofuba ne bitandika okutambula waliwo omuntu akeera ku makya nga ye ne bw'alikola atya kati nga nagamba omusajja yeetika ensawo y'obumonde Irish potatoes bano ebira kilo nga 2.5 wali wansi kwa Luwa Park n'atwala omukazi abusiika nga ali ku floor namba 3 naye omukazi omanyi kyabukola oyo abusiika very simple ye omukazi abusiika awatako buwaate ono byaze yeetisse nabusenaza kati jala yawule kukola kati bw'ombuulira n'asula mu butto n'ateka ekalayi n'ejjaalo nga ebiri ku sigiri ayishuora omusajja tabisobola ebyokusa mu kalayi tasobola kwetika bumonde bwe n'abwewaatira n'abwesalira anti division of labor anti gw'osalawo which end you are kuba era oli pastor ne Bible ino ogina ne Yesu tumulaba ebyennyanja byafuula ebingi si ye yabivuba anti ekizibu there is a boy who had to carry a basket oyo kati gwe ngugambye oli akakalukana eto ono abiragira bulagizi ne bifuuka n'abanya ne batuula Uganda ani atakakalukana naye nze sikakalukana nkulaba mu factory ezo zizimu awo ndi mukukola kuno kukola era kati ngenda kunoonya abakakalukanyi bo bakutundire bagenda kutambula oli asitala n'entu yazisitala nakibatu bwati abalendo gaatunda munnyo gwa jjajjaawe atunda bya Mayambala n'abaana be Mayambala and Sons kati kyobaotira naye ndowooza that shows buli omu yeetaaga munne naye ate mu kwetaaga kuno omanyi economics bagamba the business is about supply and demand ani akireeta ani akyagala bani akyagala kati gw'osalawo in terms of mu nsawo akireeta ajja ye ensawo ajja na nsawo nnene esinga erimu ebintu kiringa muntu yagenda kusiga yagenda ne kilo 10 ez'akasooli bw'aba atagenda ku makungula atwala bikutiya kuba ziri mu ttani kati ziri mu ttani kati okwo kubayita tuteeka okudifininga okukola kubanga abantu baffe bagenda kukaddiwa bawaayirize kye babadde bayitamu buli lunaku nti babadde bakola kozi babadde bakola ki babadde bali jeera bayinza okuba babadde bakakalukana bafuba balafuubana waliyo ebigambo mu Luganda nga bitegeeza ekyo kye babadde bakola kubanga ekyangu ennyo olusimbi kyenjagala otegera omuntu akola mpulira akola bwe twalinga tusoma nasoma gyali senior bagambanga work is distance times road obuwanvu obuzito n'obuwanvu naye kati ate nze wengezi waddemu nendowooza nti abo baali baagala tufuula byutta no defining otyo olwo kati baali bagamba nti funa eguntu oguzitowe ennyo ogwetike gutambuzeeko ettundutundu erirabikako ye waaka ajja kuba waaka yoli etika ensawo y'obumonde otyo baagala kugamba nti eyabujje ku loole n'abutambuza ebbanga eddene paka Marias Gallery yabadde akola Katonda yatudde obutuuzi n'abuwaata bwati n'abusalasala tawali distance oyo balinga abatamulaba ng'akola ki waka wali static yali awo kubanga bw'oba yakudefininga by load times distance ono gaya asiika obumonde abufunamu ennyo sente aba tali kuwaaka
koze mu mbeera ya bulijjo ya ddala yali kuwaako ate yali kuwaaka kati n'omuzungu mumwegendereze okuyoola bw'ati n'ejjaalo ye n'ayiwa tewali distance mu katifini tewali distance naye bw'oba tolina siringi 8 takuwa kyokka yaleese ensawo ennamba 12 kwetikka kati ate ono asula obumonde bwe buti obw'omulubatu ye wakanaana naye kati nze walobye omanyi batuguza obumonde siringi 8 nga mukyalo ekifuluusi bwe kiti kya 15 oyawule waaka ku toyiringi mu luzungu lwaki baita toyiringi andi waaka kulafuubana omusajja oyo akakaalukanye omuntu yakakaalukanye omulaba ne feesi ekulaga nti nvudde bwala oja feesi baita nvudde bwala nzijukiza akalango kakatolu bw'amati kana akafaananyi otaddeko kakikubaluwa esaba omulimu nti otegeere nti omusajja agusaba abonyeebonye nnyo kakati wabadde oyogera ku mupiira gw'e Bulaaya bwetugulira obudde ne how it can become slavery kubanga lwaki olwaleero amaanyi gaffe tetukyaga batwalira in terms of masculine power distance eri gye tugambye ne road tumala kuzikola tumala nakutuuyana ne tuzisunsula ne tuzigolola ne tuzizinga mu wallet kati ne tugaba twalira nga gali refined amaanyi g'omubikajjo tetukyaga batwalira agaavamu luno olunaku lwoyogedde 1886 abasajja ab'omubikajjo mu Amerika abaddugavu abaagamba naye tufuneyo olunaku lwe tutuula ne twebudaabuda twefumiitirize nekukaabira nonkaabira kubanga bali tebajitufaako kati naffe bwe tuli omuzungu bwe yajja kuno ng'ayagala abaddu yatwalanga bantu nga bamutawaanya nnyo abayisa mu gayanja aganene abayisa mu gabira agakula kati takyabanona anona ssente zaabwe ne bazimuwa wiringire omusajja omu yabadde annyumiza naŋŋamba nti abasajja abakola Facebook ono Zuckerberg ne banne bayinza okuba lubu lw'abalokofera bannyini ssente Rockefeller oli omugagga ow'ekyasa kiri ekyabiri ng'edda nedda omuzungu takyukanga ku ndowooza omuzungu bw'alowooza ku Mufirika ne bali abaatwala abaddu bwe bakyalowooza and they are looking for always kati bagamba tubakolere tubakolere Facebook tubakolere Twitter tubakolere WhatsApp kwegamba tubakwate nga bali redundant nendoza kyo yakitajetingira nsi yonna in fact most social media users are not even naye ko ngamba babiri babera bakolako ki abazungu bakolerako bintu bya mugaso batundirako mbalaba abamu kakati wano oli akuweereza akafaananyi akengerigeri nosooka obwatuka kuseka kansooke nkamuweereze nokaweereza banna 50 bagwagwa banno kakati buli luseka 10 MBs kakati mjukira ko kabongedde butaba na birowoozo bano be museka ki group kyammwe kabongedde butaba productive mumala ebiseera kyokka kabajjeko neze mwakola yesterday zigenze tekatuteza leero zokka wabula ne mu maaso kaboononedde kubanga omuntu ataabe na birowoozo bifumbiddwa nga biri ku mulamwa bakiyita rhyming with the wave utambula n'omuyaga oba n'ejjengo kakati ebiseera byaffe byonna tubimala essaawa nga 8:24 kati ngenda kubaliramu nseke baloba mu kitundu ekiddako nja kubaliramu essaawa olaba obanga obulamu bwa wano oba tuli balebala oba tuli ba toilers tuli bakozi oba tukakaalukana oba tulafuubana